omukyala buli wamanya ennamule z'Obusiraamu as-sahih entuufu fi mas'alati min al-masail ku nsonga zonna ez'eddiini istajabat lidhalika ayanukula namanya nti Allah yatugamba nti wakarna fi buyutikunna Katonda yatulagira kutebenkera mu maka namanya nti Allah yatulagira twambale jilbabu ya ayuha nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna. Buli wekwata ku system ya Allah newe bamuzzaako mujjawe teyekuma mugwaka taloga teyewa butwa tagenda mu fida tayagala omusajja bagabane ebintu tasuulawo makage tafuka mu sowaani teyekola bitaliiyo bya busolosolo wabula amanya nti ntegeka zani za Allah kubanga iltazamat bimanhajillah system ya Allah kwatambulira tebamusomera busomezi aya nazikuba nagezo za bawalabu eyo nayo aya kubanga amanyi system Allah kwayagala awangalire bwe kituuka ku akida aginyweza tagenda mu masabu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti inna arruqa watamaim wattiwala shirkun. Ruqa nettiwala tiwala lyeddagala abakyala lye bakozesa nga baagala obuganza abasajja babaagale. Nabbi yagamba nti shirkun. Omukyalo oyo n'abeera nga tawangaaliza bufumbo bwe kuki ku shiriki tabaako byateera musajja mu nva oba mu byakunywa tanyookeza ddagala mu maka era teyeeyambula mu senseni era taloga mujja we n'abaana babba kubanga ali ku sisitemu yani ya Allah. Ekisookera ddala mu bitendo nga ggwe omukyala by'olina okuba nabyo al iltizam bimanhajillah wa shariatihi, nyweza sisitemu ya Allah n'amateeka ge.